kuleeta muntu mulala mu nsi musabire kubanga tuzala mibiri ate emitima mukama yagigaba. Birthdays tulinawo omwana omuwala ono nga ye Gladys. Happy birthday Gladys. Era nga ona weereza obubaka agambye nti let this day be one that brings joy, love and happiness to your heart. You deserve the best because you are the best. I love and look forward to every moment I'm with you. May this day be the happiest of happy birthdays, dear sunshine. With love from Josh. Josh akwagaliza amazaliwa malungi era nga Josh agamba nti akwagala nnyo olunaku luno lubeere lulungi ddala nti Ruth Kalibala Bwanika mwasuze mutya. Ndi Ruth Kalibala Bwanika kuramu nange Florida nakaziwe eyatandise live ye era nga ngenda kuba nze ntulawo wano. Ze sina simbo munange ze ndi wansenene fituzalira mututukulira mu ttale edru ya fetabula nalyo so nolecho tugenda mpola ngera tuli mu show yafene ya mwasize mutya olunako lwalero ndese omusawo n'amwita Dr. Bogere era nga gituko kwanga twogera naye ku lunako olwalero olw'ensonga nti akakobolero kano bw'okalaba akapinketade ku kifuba kategeeza kansa. Era nga kansa atumalawo nnyo fenna n'okusinga COVID-19. Tutunde nnyo COVID-19, tutambula COVID-19, buli omwana COVID-19. Naye nga ne kansa attira ddala abantu. Abakyala tuba ne kansa w'amabeere, kansa w'omugwa n'abaana, waliwo leukemia, ebika bingi nnyo ebya kansa. So ndese dokita tube nga twogera ku nsonga ya kansa, omanya otya nti omulina, era wakika ki, era omujjanjabi otya, awona tawona ye bwaba awona atandika ddi okubanga ng'odduka osobola okufuna obujjanjabi asobola okuwona amangu. Betugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero pulogulaamu yaffe ya mwasuze mutya. Kansabe dokita ababuuzeeko aye tugende mu maaso. Dokita nsanyuse okuba nga onneegaseeko amakya g'olunaku olwaleero. Nange nsanyuse nnyo okubeera wano. Amannya nze Dr. Najib Bogere nga ndi musawo ku Uganda Cancer Institute. Wetujjanjabira kansa yenna kyekifo ekikolirwamu obujjanjabi bwa kansa bwonna mu Uganda era neesimye nnyo okubeera wano. Yesebo. So omuntu yenna yabadde yeebuuza kansa wa mirundi emeka katusooke n'ekyo. Kansa kyeki era aba wa mirundi emeka Dokita? Kansa kigambo kimu naye kitegeeza obulwadde bungi busukka ne mu 100. Yesebo. Naye nga kitegeeza nti kibeera bwe bulwadde obujja ng'obutofaali obukola omubiri gwaffe bukula ne buva mu control ne bukula nga tebukoma ne butandika okukola ebizimba ng'ebizimba ebyo bisobola okusaasaana okuva mu kifo we bivudde ate ne bigenda mu kifo ekirala ate nayo ne biteekayo obukosefu naye nga buli kitundu ky'olina ku mubiri gwo bwe kiba kirimu obutofaali bwe tuyita cells kisobola okukuleetera busobola okuvaamu kansa. Naye nga bwe tumanyi nti ne mu kansa mulimu kansa ezisinga zinnaazo obungi naye nga buli kitundu ky'olina ku mubiri kisobola okuvaako kansa kasita kiba nga kirimu cells. Nga kirimu cells. Kubanga abantu abasinga balowooza kansa asinga kwata bakyala abaana kubanga abaana batusinga okulya nga balina leukemia y'omusaayi right? Tulina kansa ow'amabeere. Abaami batera kuba na kansa ki? Kale no kansa asinga ddala akwata abakyala n'abaami abakwata okuggyako ezo organs ebitundu omukyala byalina omusajja byatalina omusajja tabeera na cervix kitegeeza omusajja tasobola kufuna cervical cancer naye omusajja talina amabeere omusajja alina amabeere abasajja balina amabeere bamu ekinyusi ng'ekyaffe tegaba manene naye baba n'amabeere era nabo kansa w'ebbeere abakwatira ddala era tulaba bangi ku Cancer Institute. Kati olwali badde nsaba musawo twogere ku kansa w'amabeere omukyala okufuna kansa w'amabeere era ategeera atya nti kati nina kansa w'ebbeere ye kansa w'ebbeere omuwulira n'engalo zo oba yeetaaga kugenda mu kyuma omukebera? Kansa w'ebbeere ono omanye ebbeere si kintu kimu lirina ebitundu bingi mu ddyo lirina emigaso mingi ddala ku bakyala lituyamba okunorishinga okuliisa abaana nga bato ebbeere eryo ku mukyala likola ebintu bingi lirimu
obutofaali obukola amata yetaata ne bugatambuza paka mu nnywanto. kituufu Kati kitegeeza kansa okuva kuba obutofaali obukola amata busobola okufuuka kansa, n'obutofaali obugatambuza okugatuusa ku nnywanto busobola okufuuka kansa, n'olususu oluli kungulu kw'ebbeere engeri gye lulimu obutofaali lusobola okufuuka kansa, n'ebinywa ebiri mu bbeere munda nabyo bisobola okufuuka kansa. Kati kitegeeza ebbeere ddyo nga ddyo nalyo lirimu ebika bya kansa nga 17. Naye nga gwe of course bisobola okupresentinga nga endabika kumpi y'emu naye nga enzijanjaba n'engeri obulwadde gye buba butambulamu yanjawulo. Musawo osobola tumenyerayo ku bwogambye ebika ebyo 17 wakiri n'otwayoko ebituli okumpi n'ebisinga okuba ebyobulabe. Nandigambye nti kansa yenna ow'ebbeere aba wa bulabe naye asinga obungi atera kuva ku buno obutofaali obutambuza amabeere okugafulumya okugatuusa ku nnywanto gwe bayita ductal carcinoma. Obwo obutofaali obutambuza amabeere okuba buyita ducts. Kati bw'ofuna kansa mu obwo obutofaali bamuyita ductal cancer of the breast. Kati bw'ova ku obwo addako obungi yava mu butofaali obukolera ddala amabeere ze bayita lobules. Kati oyo bamuyita lobular carcinoma. Kati oyo naye asobola okukola ki? Asobola okufuuka kansa. Kati nene waliwo ebika ebirala eby'amaanyi nti ng'ate byo bikola mangu nga bitwalira mu ddala olususu olwo gwe bayita inflammatory breast cancer. Oyo n'abantu gwe basinga okulaba mu bifaananyi era nga livunze ekizimba kinene nnyo kivulula naye gwe basinga okulaba mu bifaananyi ate bo balowooza gyoyo kansa bwaki w'ebbeere era olumu ne balinda obulwadde ne bukula kubanga bo tebannalaba kintu kivunze kitulise gamba kansa ono naakamulaba nti lwaki ekiwundu kyakatuli k'omwezi naye tekiwona naye bw'omubuuza nti naye ekizimba kimazeemu bbanga ki nti nakiraba mu 2017 kimazeemu myaka 3 naye nga tekinnuma. So kansa w'amabeere ezo ze types kale ezisinga okuba common. Oyogedde kugamba nti no akaseka akatambuza amata ekitegeeza bwe mba sinnazaala kansa tasobola kunkwata. Kansa oyo w'ebbeere asobolera ddala okukukwata. Kansa w'ebbeere kasita oba ng'olina ebbeere asobola okukukwata. Kugamba nti kati buli mwaka ku Uganda Cancer Institute tufuna abalwadde 8 abalina kansa w'ebbeere abo bapya nti bwe baba bajja mu 2028 8 si 8 nti 8 2021 waliwo 8 olulala olukola ki olujja naye nga ku buli 8 olujja ku Cancer Institute waliwo 10 abatasobola kutuuka abasigala eyo mu byalo bebajjanjabireyo mu malwaliro amatonotono. So kitegeeza buli mwaka mu Uganda cases za kansa zibeera between 8 n'omutwalo buli mwaka empya. Kati nga era zitandika kasita oba ng'omanyi nti olina ebbeere. Ku Cancer Institute tulabye abakyala emyaka 18 naye ng'afunye kansa waki w'ebbeere n'emyaka 99 10 toyinza kubeerawo n'ogamba nti kati nsusa emyaka 9 ndowooza kansa sikyakola ki sikyalwala. Kubanga era waliwo abagamba nti omuntu waba ayonsa mbu kansa takwata olw'okuba oyonsa ekinyusi kyolina kiba kitambula kiri active mbu kansa tasobola kukwata. Era abamu infact abalonda abekolamu effujjo ne bagamba nti oba oyagala obutakwatibwa kansa yonsa akulinaanye. Abantu bakikolamu effujjo mbu omuntu kasita abeera ng'ayonkayonka ebbeere lyo tosobola kufuna kansa. Butuufu ki obukirimu dokita? Nandigambye nti kiri awo mu makkati nti ebintu bingi ebyongeza risk oba emikisa egy'okufuna kansa. Obutayonsa
obutafuna mukisa kuyonsa kyekimu ku byo ebyongera risk ey'okufuna kansa naye tekitegeeza nti buli atayonsa ajja kufuna kansa naye bintu bingi ebyongera risk ey'okufuna kansa kati for example okubeera omukyala kubanga ebbeere libadde neko cells ezirimu nnyingiko buli mwezi ofuna hormones ezo ezizikyusa nezeeyongera kubanga omukyala buli bwabeera mu mwezi hormones zikyuka bwe ziba zikyuka gazimba kitegeeza cells zimultiplyinga then waba agenda kutuuka mu mwezi hormones nezikendeera ate cells ezo nezifa neziddayo wansi kyova olaba abakyala bangi kasita wabanga wabula ennaku nga 5 batuuke ku mwezi batandika okufunamuko ku bulumi kubanga amabeere gaba gazimbidde ddala then ate omwezi bwe gutandika nnaku nga 5 ate obulumi nebukolaki nebukendeera so kati okubeera nga oli mukyala ezo hormones zofuna olumu zikuleetera okuba nga emikisa gya kansa gikolaki gyeyongera okusinga ku kale kujja abasajja naye nga bwe nkugambye nti n'abasajja basobola okufuna kansa n'owebbeere yennyini kati waliwo n'otuukamu for example obadde size 8 naye n'ogenda ng'okula n'okyuka size n'ogejja ennyama n'ebbeere ne ligejjerako era naawe chances z'okufuna kansa zibeera high. Yes, kasita oba nga ebbeere lyo likyaliko obulamu bwo bwonna chances za kansa oba ozirina. In fact bw'obalamu nti bw'obala omu mu bakyala 8 emikisa gyo gy'okufuna kansa mu bulamu ng'oli mukyala is 1 out of 8 nti omu ku buli bakyala 8 mu bulamu bwe ajja kufuna kansa ow'ebbeere ate omu ku bakyala 2 oba 3 kitegeeza nti omu ku bakyala bw'aba batuddewo abakyala 8 ne tubagoberera obulamu bwabwe bwonna omu ku bo abajja kufuna kansa naye ate ku abo abafunye kansa omu ku 3 ajja kufa kansa oyo kubanga ekisinga nti abantu bamukwata late so kansa tatuli wala ddala ow'ebbeere so oli okugamba nti okay neeyongeddeko mu size oba nkendedde mu size oba nyingidde menopause sikyazaala tekitegeeza nti taliiwo tuba twetaaga every time okubeera ng'omanya nti waali nti okebera bw'aba mwali n'omukwata okebera nsobola okwekebera nze nga sinagenda mu ddwaliro like for example buli kumakya bw'oba onaaba omukyala olina okukuutako wansi w'ebbeere lyo oddikuuta lyennyininyini lyonna nsobola oddikebera mu process ey'oddikuutaawo ne mmanya nti nina oba sirina era mmanya ntya ekyo nno kyekisingira ddala mu kukendeeza abakyala abafa kansa tulina tests nyingi zetukola test esinga okubeera cheap nga si ya sente nyingi test esinga okubeera effective ng'ekola bulungi ddala ng'ogikozesezza bulungi y'ey'okwekebeza ebbeere kubanga omusawo omulaba omulundi gumu omwaka kituufu ate nga yeetagayo nekasente kitegeeza ayinza okusanga nga ku buno obudde tolina kansa naye bw'oyitawo emyezi 3 najja ate gwe n'olinda kumulaba mwaka gukola ki guddako naye wano bw'oba onaaba bw'oba oyambala oba osobola okwekebera. In fact abakyala bonna tubagamba nti bw'obala tugeze leero omwezi ogulabye kubanga bw'oba wakagulaba ebbeere liba likuluma liba lizimbye teriba lyangu kukebera naye oba linnaku 5 ku 7 kaziwera 5 ku 7 okuva bwe watandika awo kiba kirungi okebera ebbeere kubanga buli singa okubanga teriruma ate buli singa okubanga terikola ki terizimbye kati bw'olikebera n'olikebera guno omwezi n'olikebera omwezi oguddako engalo zo zirimanyiira nezirimanyiira bwe libeera n'olaba nti bwe mubeeramu akantu konna akapya oba wakakwatamu bwoti bwe pa ng'okalabye ng'odduka ew'omusawo ng'obulwadde obukwata mangu nga babujjanjaba nga buwona naye tulina abakyala bangi amabeere gabwe bagatya
bagatya batya nga tasobola ddikebera tazanyako na bbeere lye tasobola ddikebera omugamba anti ate gwe abankebera naye ng'ate kiba kirungi omukyala yennyini omulwadde yaba asinga okukola ki okulikebera kati olikebera kunywa nto wokka oba lyonna nga bwe lyakula lyonna nga bwe lyakola kubanga ebbere ligendera ddala eno paka mu nkwawa n'enkwawa zonna n'ozikeberera ddala mu nkwawa ate okebera oti era okuzisanga lobooti mu nkwawa paka eno nga ku mukono eri waggulu eri munda n'okeberayo yonna oba waliyo obusirikiti oba obuzimbye oba obusanjabavu kati kansa ono w'ebbeere asobola akweta bulabe ki mu mubiri gw'omuntu singa mba ne kansa w'ebbeere nkisazaamu mu linnya lya Yesu asobola kuleeta buzibu ki mu mubiri gwange kati kansa w'ebbeere ono nga bwe nkugambye nti kansa kiba kizimba kituufu abalwadde baba n'ebizimba bya bika bingi waliwo ebya kansa n'ebitali bya kansa ebitali bya kansa tebitera kuleeta buzibu era olumu abantu babeera nabyo najja n'omugamba ekyo katugira tukitunuulira tukiveeko naye bwe kiba ekya kansa kiba kitegeeza kikula obutakoma ekyokubiri kisaasaana kati okusaasaana kwa kansa kuno kwe kusinga okuleeta obuzibu nti obulwadde okuva mu kifo kimu ne bugenda mu kifo ekirala kansa ono ayagala nnyo okugenda mu magumba ogenda okuwulira amagumba gakuluma oba eggumba limenyese ayagala nnyo okugenda mu mawuggwe tokyassa ofunye amazzi mu kifuba omuntu tosobola kubeerawo nga tossa agenze mu bwongo otandise okwesika otandise maybe obutategeera bulungi omutwe gutandise okuba obba okuluma ennyo asobola okugenda mu kibumba ekibumba kiringa ekiyungu ky'omubiri wali olabika amaka omutali kiyungu tegaliiyo ng'abantu gaba mabi nnyo abantu baba basunguwavu nga buli omuntu asalikako musali kati ekibumba omuntu abeeraawo talina maanyi ekibumba kya mugaso nnyo eri omubiri kati bwebwe obulabo obuli muki mu kansa w'ebbeere nti oba kansa yenna asobola okukola ki okusaasaana era engeri gyakuleeteramu obulabe buva mu kusaasaana okwo kati bw'ogambye nti buli muntu alina ebbeere nga n'abaami obataddemu bweyogera abaami bandabanga n'abaana abato abawala mwebali omwana oba omukyala yenna atandika kubeera myaka ki kwatandikira okuba nga abeera exposed eri breast cancer nga bwe nkugambye nti kansa ono w'ebbeere kasitoba nga olina ebbeere okuva mu buto osobola omufuna naye emyaka gye tusinga omulabiramu kankyogere bwentyo nti wano mu Uganda emyaka gye tusinga omulabiramu myaka 4 kudda waggulu naye nga bwe nkugambye nti tulabye abaana abato emyaka nga 16 ng'afunye kansa kitegeeza nti okwekebeza kansa w'ebbeere tekulina kukoma ate tekulina kutandika ku myaka 4 kutandike mangu abantu babiri nga beekebera bw'olabamu ekintu kyonna ekirimu ebiseera ebisinga bw'oba muto ebizimbe ebibeera mu bbeere tebiba bya kansa naye nga bwe nkugambye nti bw'olabamu ekintu ky'otategeera ate kiba beta ogende w'omusawo yaba akugamba nti ate kali kino ekizimba kyo si kibi nti ate kino ky'olina ekirala kyo kiyinza okuba ekiki ekibi. Yazanyo Dr. Boogere mukwano gwange ali ku Spark TV 9 TV program mwasuze mutya ekyagenda maaso genagerako mu kuwumula bwe tukomawo Dr. Boogere agenda ate tunnyonnyolako symptoms ne signs z'osobola okutegeerako nti kati osanga nina kansa w'omubbeere. Tovaawo tukomawo. Nziramu ate okwaniza gwe yakatwegatako mukwano oli mwasuze mutya nange Roskeli Bella Bwanika kuramu nange Farida nakaziwe ali ku liivu ziri asatu mu bbiri zakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya nga tulina Dr. Boogere nga twogera ku breast cancer. Twogedde ku cancers ez'enjawulo naye tusinze okufokasinga leero ku breast cancer naddala asinze okutawanya nnyo abakyala ate nga bambi abasinga tebamanya nti alina breast cancer agenda okukimanya ng'ate obudde bumuweddeko
oluusi natasobola kubanga ataasa obulamu bwe naye bw'okimanya nga bukyali osobola okuwadawadako mukwano gwange era bawonera ddala. Bwe tugende mu kuwummulako sigadde nga Dr. Mugamati agenda kukomawo ng'atunnyonnyola signs and symptoms kwotegeera nti nnyinza okuba ina breast cancer ate awo nodduka ogenda eri abakugu basobola okuba nga bakuyamba nga bukyali. So Dr. Bogere awo tugenda okutandikira signs and symptoms kwotegeera nti kati engeri gye linnumamu mpuliramu akasanjabavu oba mpuliramu akabboolo oba akayinja kwegamba signs ki oba symptoms kikwotegeerera. Kansa w'ebbeere ono ekisinga obukulu ekisinga okubeera ekikulu ennyo tolinda bulumi. Abantu abasinga balowooza nti kansa aluma naye kansa olumu waleetera obulumi ng'obudde bugenze. Kati kansa tolinda bulumi okugamba nti ono yandibanga kansa. Signs za kansa w'ebbeere ntono actually ziringa 7. Esinga okuba common abantu gye basinga okuleeta ke kazimba mu bbeere kaboolo amba mpuliramu akazimbye mu bbeere ate ebiseera ebisinga kaba tekaluma. Kati abakyala bangi akugamba nawulira akazimba mu bbeere ninga tekannuma musawo nga si kinyusi okawula otya ku kinyusi kubanga tinyinza okuba nze wenyonseza ekinyusi kiggwere ne kiggwamu tinsobola okawulira mangu akazimba ako naye kati waliwo nakyalina ekinyusi akawula atya ku kinyusi. Kati ekyo kyekiri kye nakugambye omukyala bw'oba okebera ebbeere lyo ebbeere olimanya nti bweriti bwe liri bwe mubeeramu akantu akapya okawulira naye obuzimba obwo obwa kansa butera kubeera nga bukaluba. Ebiseera ebisooka buba busobola n'okutambula obulungi bwe buti nga bw'okanyeenya katambula ne kadduka naye bw'agenda akula olumu otandika okugezaako okukatambuza ne kalekeraawo okukola ki okutambula ng'okawulira muli kazimbye tekakuluma naye nga mwekali ate olumu nga keeyongera okugejja tinakakeberako emyezi 2 egiwedde nga kalinga tiipu y'olugalo ate nkakebeddeko wayisewo emyezi 3 kati kalinga engalo 2 awo ng'ogenda mangu ew'omusawo. Eyo symptom esinga okuba enkulu. Ey'okubiri change in the skin ey'ebbeere. Kati skin y'ebbeere erina okuba nga ngeri nnomo nga bwefaanagana naye bw'otandika okulaba ng'engezeemu dimpo mu Luganda dimpo era dimpo so ng'engezeemu dimpo awo nno oba olina okukebera ekinnya skin bw'eba etandise okugendako ebbwa ddala ebbwa lyolaba eritawona ekyo nno nakyo symptom ya kansa. Litandikirawo ng'ebbwa oba nga katulututtu. Olumu kayinza okutandika nga katulututtu n'okatakula ogenda okulaba kafuuse ebbwa tekawona buli bwogezaako kayonja kongera kugaziwa. Ako nno kayinza okuba feature ya inflammatory breast cancer oli gwe twayogeddeko ow'amaanyi. Ennywanto okukyuka otya olumu oyinza okulaba nga gyerina okutunula si gyetunudde oba ng'eyingidde nnyo munda ekintu ekibadde tekikola ki tikyabeerawo. Okuyingira munda nga weebase kubanga waliwo bwebaka bugazi bwoti neyingira munda era nesigala ng'eyimiridde. Waliwo w'oyimirira n'olaba nga ate ekyuseemu sayidi eno oba etunudde wansi sobola olaba nga ekyusiza position nti wali ebanga si position wali nti ne bw'oba otudde wabanga waliwo munda ekintu ekigisisse. Kibanga nga bw'ogamba dimpo naye ngeze wano ku sayidi yaki y'ennywanto nti naye munda mubeeramu ekintu ekibanga ekigisisse oba okutandika okuvaamu oluzizi mu nnywanto eyo nga toli lubuto oluzizi era olumu luba nga lukyafukyafu olumu lubeeramu n'olusaayisaayi nayo symptom
ya kansa. Yes, sir. Kati symptoms endala eza kansa ate abakyala n'abaami ze tutamanyi nti okuzimba eno mu nkwawa nobanga ayina ensanjabavu naye esobola okuba symptom ya kansa kubanga bwe nkugambye nti ebbeere lino ligendera ddala paka mu nkwawa kituufu gye bayita tail of the breast ligendera ddala paka mu nkwawa so bw'ofunayo akazimba oyinza gwe okulowooza nsanjabavu nyinza okuba bwe nabadde nkozesa deodorant yeyandeetedde akasanjabavu ako naye olumu akasanjabavu ako kaba kansa era olumu era akasanjabavu ako katandika nga tekaluma era naye mu maaso bw'ogenda okutambula ne katandika okukola ki okukuluma so ezo ze zimu ku ziwandiisa symptom eza kansa oli bw'aziraba n'atandika n'agamba eka ngende ndabe omusawo obulumi mu bbeere ebiseera ebisinga teba feature ya kansa tulabanye abasawo abalwadde mu ddwaliro agamba musawo buli mwezi nfuna obulumi mu bbeere lyange naye buno obulumi bw'ebbeere obujja buli mwezi ne bukendeera ne bujja ne bukendeera ne bujja ne bukendeera ate eyo si feature ya kansa ate abo tubalaba nnyo naye ate bano ab'ebizimba engeri gye biba tebiruma bo ne basigalayo mu community ngatamanya ate n'okwekebera teyekeberako bw'ati ate olumu bw'akebera ne bamugamba oba batalo oba ki oba mulimu ki tokikwatako kati ate nekyongera okwongera obudde waliwo nono akawulira nagakati tekannuma lwaki nga tawaanya saitankulira bye sijja kusobola n'atuula awaka n'alinda naye ate nga oba tekakuluma kaba kasobola okuwona bwe kaba tekannaba kuleeta bulumi olumu kaba obudde bweba bukyali naye nga bwekugambye kansa alwawo okuleeta obulumi oluusi waleetera obulumi ng'atandise okukula waliwo betulabyeko nga bamusazeeko ebbeere n'awona naye ntulabako n'abalala ne bamusala ebbeere ate n'asigala ng'ali bubi era n'afa n'okufa kiki ekibeera awo mu makkati omu n'awona nga amusazeeko ebbeere awo namusalako ebbeere ate era n'atasobola kukwasaamu kyekiri kye nakugambye nti kansa alinga weeds mu Luganda omuddo kati omuddo guno bwe guba bwakajja mu nnimiro nga gukyali mu kifo kimu ojja bwoti osobola okujja n'ogukola ki n'ogukuulawo naye bw'oba wakugukuula olina okugukuula n'emirandira gyonna n'ogijjayo kituufu bw'otagijjaayo guddamu ne gumera naye omuddo guno gutuuka ekiseera ne gutandika okukula ne gutandika okusaasaana mu nnimiro kituufu nti ogwabadde guli ewamu nga gwetaaga kukuula nga tegusaasaanye gwetaaga kufuuyira kituufu oba gusaasaanye gututte ennimiro yonna oba gusaasaanye gwaweereza dda seeds z'otasobola gwe kulaba ogenda okujja okugukuula nga seeds ziri zaakoze eki ensigo zo zasaasaanye ate nga gusse n'ebirime ebirala ebirimu kati kansa ono olumu oyinza okutuuka okulongoosebwa nga waliwo obulwadde obutono ennyo bwotasobola kulaba na liiso lyo obusobodde okukola ki okutambula ne busukkawo omusawo waasaze waalaba kati ekyo olumu kyekireetera omuntu okudda naye emikisa gyegyo mitono nnyo bw'oba ng'ozze ale ekizimba bwe kiba nga kitono kiba kyangu okusala n'okimalamu bwe kiba nga kinene okusala kuba kuzibu kubanga osala muntu osala kumutereeza si kumulemaza nti edda nga balaba kansawo ng'akuze nga abasawo bedda ennyo naye kati ebyo tebiyinza bekusala muntu ng'abikola nga bayinza n'okusala n'omukono n'agukola ki n'aguggyako naye kati bwe bakola research nga balaga nti ajokoma okusala si gyokoma okuwonya ekizimba bwe kiba nga kinene nnyo ate tosooka kukisala sooka okikendeeze okisale bulungi so kyekiri ekireetera abantu olumuntu okuba nti bamusaze naye ate obulwadde ne bukola ki naye ng'olwedde obulwadde bwasaasaanye naye abakyala abasinga kasita obakolako nga bazze mangu
bawonera nno ddala kansa ne baddayo to their normal life. Kubanga ate kati wala n'embeera no gye tulimu kati eya COVID-19 kwega gye tusinza okutunuulirako nti covid ne tulaba n'endwadde zendala ezibaddewo nga kansa. Bo abalwadde ba kansa covid abakoze atya? Covid abalwadde ba kansa abakusiza emirundi ebiri oba esatu. Bw'oba olina ekirwadde ekirala kyonna nga kansa, diabetes, sukaali, high blood pressure, covid akuyisa bubi okusinga omuntu wa bulijjo. Era abalwadde baffe abamu aba kansa bafudde obulwadde bwa covid. Ekyo kye kisooka nti obulwadde bwa covid bw'obugatano bwa kansa ate gujabagira. Kubanga na symptoms wayogeddeko obutassa nti mu mawuggwe ate nga ne covid naye era akuba mawuggwe. Kati omulwadde bw'aba alina kansa nga yatuuka mu mawuggwe asobola okufuna covid, ate abasobola bayinza okusooka ne balowooza maybe ono kansa, maybe covid, ate oba bayinza okusooka okulowooza maybe covid ng'ate kansa. So engeri esoose gy'asoose okuba kusaamu. Engeri y'okubiri, covid aleesewo zi lockdown, aleesewo entabanguko mu health care. Omulwadde kati bw'aba abadde aluwa nga wa kansa, leero omulwadde bw'aba alina kansa nga bamukwatidde aluwa, alabye akasirikitu mu bbeere, talina mmotoka, talina bw'atuuka okuggyako ng'afunyeyo truck driver n'amuyamba n'amukola ki, n'amuleetako. Kati covid naye alina engeri gy'atabanguddemu, gy'affectinzeemu how cancer patients are able to reach us in hospital. Ekyokusatu, covid ajuzza amalwaliro. Amalwaliro kati buli ddwaliro balinawo unit ya covid, naye ng'olwedde abasawo twalina abasawo batono, abalwadde baali bangi even before covid. Naye kati ezo resources entono ate waliwo obulwadde obulala obuziyingiddemu okuzikendeeza. So ebyo byonna byaffectinga outcome n'embeera y'omulwadde ne experience y'omulwadde through the cancer journey. Nti afunye kansa, bamukebedde, obulwadde babuzudde, atandise obujjanjabi, atambudde atya. So covid yona affectinze nnyo abalwadde ba kansa, ate ekizibu nti taba affectinze mu mbeera ng'abalwadde abalala, nti affectinze nti bw'oba omulwadde wa sukaali eddagala bwe liggwawo osobola okudduka ku famasi n'olifuna, n'oba n'okutuma owa booda. N'eddagala lya kansa erisinga, waliwo erimu lye tusobola okugamba genda ku famasi oligule, naye erisinga tulina oddigabira mu specialized hospital. Lwaki? Eddagala lyetaaga omukugu okuligaba. Oli bw'aligaba obubi ate lireetera omulwadde obuki obulabira. Bwaliwo edda abasawo bwe batyo abaalifuna, abakujjukujju ne balifuna ne baliyiwa mu ddagala, yafunayo oba yafumba eki naye n'ayiwa mu ddagala lyaffe, ate n'aliwa bulwadde okulinywa erya kansa, ate nekireeta obuzibu. Ng'afunye eddagala egganda n'aliwamu eddagala ezzungu n'aliwa abalwadde banywe nga tasoose nakupima. So kwe kugamba nti eddagala tetusobola ate digaba nga toli mukugu mu ddyo, olina okukuguka n'osoma n'omusawo n'oyinyini wano ewasookebwako, era ebiseera ebisinga ye bwakulaba akugamba genda ku Cancer Institute, tosobola kulino ddagala kulifunira wano. So kati abalwadde ba kansa abo bakosebwamu mu covid, kubanga bo baba balina okujja okwetuukira mu malwaliro okufuna doozi entuufu n'okwekebejjebwa obulwadde bukendeera. Kati ki ekiddako? Kansa bwe tuba tumujjanjaba bw'omu, eba ttiimu ng'abantu 220 waliwo akuwa eddagala,
waliwo aliwandiika waliwo agenda okukulongoosa waliwo akukuba ebifaananyi waliwo akukansolinga waliwo akebera social well-being webayita sociologist kubanga nze tekingasa kuwandiika ddagala omulwadde n'atajja kulifuna mbanga aliyiye mu ttaka so aba alina okumanya ono omulwadde bani abamuyambako okujja mu ddwaliro so omulwadde aba alina okwetuukira afunemu abo abakugu bonna afune okwembejjebwa okwo kati wayinza okuba nga famire yaffe erimu kansa oba mama wange yafuna ku kansa oba jjajja wange oba ssenga wange kinkakatako nze nga azaaliddwa mu eyo famire nange okufuna kansa tekikukakatako naye emikisa giba gyeyongeddeko okusinga egy'omuntu owa bulijjo ekisinga okuba ekikulu mu family history of cancer gy'emyaka abantu abo gye bafunirako kansa mu famire yo bw'oba oyinamu abantu nga bafunye kansa nga bato emikisa gyo giba mingiko okusinga oli nga mu famire ye ayinamu abantu bangiko naye nga bafunye kansa naye mu bukulu naye nga bw'oyogedde kituufu nti mu famire bw'oba mulimu abantu bangi nga balina kansa w'ebbeere oba owa ovary kiyongera emikisa gye gy'okufuna kansa ow'ebbeere era kati gweoba olina okwekebera emirundi mingiko okusinga omuntu omulala owa bulijjo breast cancer senga cancer azulwa mu bbeere lya left ne balijjako chances zenkana ki okuba nti lino eddala terijja kukwatibwa mu busawo olya tutera okugamba nti the risk factor for breast cancer is breast cancer bw'oba wafunako ku bulwadde emikisa gye egy'okuddamu okubufuna giba mingiko egy'okusinga omuntu atabufunangako naye tekitegeeza nti tteeka nti bw'ofuna kansa muli nebbeere ne muliri olina okukola ki okumufuna naye kyekitegeeza nti bw'oba omufunye muli nebbeere ne bamujjanjaba n'awona ate liri likebere emirundi likebere nnyo nnyo emirundi mingiko so that bw'aba azze era bamukwata mangu n'awona kubanga era waliwo era omukyala eyajja n'agamba musawo engeri gye mumukutte mu lino liri mukole ki muligireko ddala okwerinda si buti naye nga olumu ate si bwekityo bwekikola si bwekityo bwekikola kubanga ate oyinza okuggyako liri ate omulundi omulala n'ofuna kansa ng'ava mu ovary naye gwe nga wajjako bbeere oba nawe ng'ava mu cervix nga wajjako bbeere so naye nga kyo kituufu nti bw'oba wafunako ku kansa w'ebbeere emikisa gye egy'okufuna kansa mingiko kusinga ku muntu wa bulijjo kitegeeza gwe bw'oba weekebera olina okwekeberera ddala kitegeeza buli mwaka olina okugenda omusawo n'akwekebejjako ng'oyongedde ku kuno okwekebera kwokola buli mwezi oba n'akukuba n'ebifaananyi waliwo ate abagamba nti waliwo n'ebizigo kati nga ffe abakyala oyagala omwami omulabikire bulungi okwewundako ebizigo bye twesiiga ku mubiri nti oluusi obimanyi otuviirako kansa n'olisiga ne ku mabeere n'olisigako kwonna nti oluusi oyinza okwekanga nga bikuleetedde kansa ekyo kituufu musawo kisinziira ku ki ekiri mu bizigo ebyo nga bwe nakugambye nti ebintu bingi byongera emikisa gye gy'okufuna kansa ebizigo ebimu mulimu chemicals ezisobola okwongera emikisa gyo egy'okufuna kansa so webbeere lyokka oba yenna omulala naye kati katonda kasitaba nga yakutonda nga risk yo eri mu breast n'ofuna wabbeere naye nga osobola okufuna omulala yenna naye kisinziira kiki ekiri mu ebyo ebiki ebizigo naye nga bwegambye nti ebintu bingi ebirala ebisobola okuviirako kubanga oli asobola okugamba musawo nze sinywanga ku sigala tumanyi nti sigala yongera emikisa gye gy'okufuna kansa ne kansa w'ebbeere no ne kansa w'ebbeere yennyini sigala akwongera okufuna kansa yenna asinga ow'amawuggwe
owa cervix ow'ebbeere mungi naye just nti abantu bamanyi nti aleeta nnyo kansa w'amawuggwe naye nga ne kansa w'ebbeere bw'oba onywa sigala emikisa gisobola okweyongera bw'oba onywa omwenge emikisa gye gya kansa w'ebbeere gyeyongera mwenge kitonto whisky bia oba mwenge gwonna omwenge kemiko y'emu kati ebyo types z'oyogedde concentration yekyuka nti bia percentage ndala tonto abeera more concentrated ekisinga okuleeta risk ye gye bayita unit nti unit emu ecupa emu ya bia is 1 unit eri equal to short eya bano abanywa spirits bw'onywa ka spirit ako short emu obanga anywedde ecupa ya bia obanga anywedde glass ya wine so ffe kyetukugamba nti omuntu kiba si kirungi omukyala kusukka unity emu olunaku oba omwami okusukka unity ebbiri waliwo omwana muwala gw'osanga nga crate agirinnyako n'ekigere nga yiye eya bbiya n'aginywa n'agyebulizaamu naye kati awo kitegeeza emikisa gya kansa giba gigenda kweyongera ate nga bwe nkugambye si kansa wa bbeere lyokka wabula omubiri gwonna ow'omubiri owa kibumba naye n'omwenge gulimu ebintu ebirala bingi bye gusobola okukukosaamu ekyokusatu okubeera ng'oli sedentary tokola exercise we advise abalwadde okukola exercise ennaku ezisinga mu wiiki nti wiiki weba erimu ennaku 7 bwe mba nkugambye okukola exercise ennaku ezisinga mu wiiki zennaku ekitono ennyo nnya ennya zino zikole odduyiro ekitono ennyo ennaku ezisinga buli wiiki zikoleko dduyiro eddakiika ekitono ennyo ameka 3 buka omugwa kusaawa wuliza music zinamu ozine ddukamu obatambula ng'omujaasi si kutambula bya bulijjo kutambula ng'omujaasi nga bwe babeera awo ekololo okumakinga for 30 minutes koyo speed brisk walking okumala 30 minutes ennaku ezisinga mu wiiki ekyo nno kikendeereza ddala emikisa gyo egya cancer by half waliwo okuba nga neetikka migugu nyinza okuba nga exercise nkozesa amaanyi mangi nyinza okuba nga nnima era tokibala nga exercise ekyo nakyo osobola okukibala naye nga ekiriwo nti active exercise ng'esobola okwongeza omutima gw'okukuba emirundi emingi for a total of 30 minutes kasita oba nga osobodde okukikola omugejjo gwongera emikisa gyo egya kansa ddala omugejjo guno ogw'olubuto wano makkati big daddy omugejjo gw'olubuto makkati awo gutera okwongera emikisa gyo egy'okufuna kansa ddala kansa w'ebbeere kati tuba twogera ku kansa w'ebbeere mu bakyala okulwawo okufuna olubuto bw'ofuna olubuto olusooka myaka 3 n'okugenda waggulu oba obutafuna lubuto mu bulamu bwo bwonna emikisa gye gya breast cancer gyeyongera okwanguwa okugenda mu nsonga oba okulwawo okwanguwa nti emyaka natandika ndi muto myaka 9 myaka 8 oba okulwawo okugenda mu menopause tinagenda mu menopause myaka 5 egyo ebyo byongera emikisa gyo gy'okukola ki egy'okufuna breast cancer. Tuyanza nnyo Dr. Bogere aliko Spark TV and 9 TV tugendagenda mu kuwumulamu tukyagenda mu maaso ne programu yaffe mwasuze mutya ne Dr. Bogere twogera ku breast cancer tovaawo. Esaawa ziweze ennya zennyini mukwano gwange tukyagenda mu maaso ne mwasuze mutya ndi Ruth Kalibala Bwanika ku Rafael Nakazibwe ali ku leave naye nka ndi ne Dr. Bogere era nga twogera ku breast cancer obulwadde obukyasinza okutawaanya abakyala ensangi zino we tugende mu kuwumulako abadde annyonnyola ng'agamba nti bw'olwawo okuzaala chances ez'okufuna kansa zibeera high ate waliwo n'okuwanguwa ogenda mu peas oba n'okulwawo ogenda mu peas ng'omwana omuwala chances ez'okufuna kansa zibeera high. So njagala era okumuddira Dr. Bogere
ku nsonga eno ey'okulwawo okuzaala waliwo abaana oba naffe abazadde bennyini nolaba nti omwana wo ali sexually active nonkama omwana we kamuteeke ku family planning. Yes, abazadde bakikola, omwana mupakinga ne pills, abamu ne babateekawo ne IUDs okugenda kusoma okufuna lubuto kubanga ayagala amaliriza okusoma. Risk wakaŋŋambe buzibu ki omuzadde wabatadde mu mwana we okumuteeka ku family planning oba olekedde ku cancer? Family planning ow'ennaku zino edda waliwo family planning yali akozesebwa nga concentration ya hormones ze bakuwa eri waggulu nga concentration eyo eyongeza emikisa gya cancer. Edda. Okay. Ensangi zino concentration gye bakozesa ntono nnyo. Okay. Ng'era research alaga nti risk teyeeyongera nnyo kankyogere bwentyo nti teyeeyongera nnyo bw'oba omukozesezza naye tevaawo omuntu era aba akyasobola okukola ki okumufuna naye ddala ng'okozesa family planning eya hormones. Bw'oba okozesa family planning etali ya hormones bitwawulire kubanga era twayetaaza obimanya olwo oli agenda bugenze ku pharmacy nagamba mpaayo bupiiruzaawo kati omanya otya nti eno terina hormones eno erina kati abasawo abakyala be bayinza okubisenga naye nga pills nga zo zibeera hormones. Okay. Naye wabeerawo obuntu nga bwe bayita IUDs akaweta waliwo ake bayita homono n'akatali homono. Kati akatali homono of course tekalina any effect. Naye n'akali homono concentration gye bakateekamu ntono nnyo in that tulowooza tekayongeza nnyo risk yaki ya cancer. Waliyo other non-hormonal family planning methods. Obupiira ezo zonna ziri non-hormonal tezongeza risk. Era bw'oyogedde ku bupiira waliwo omu ku balabi baffe abuze ekibuzo ekyo naye mbadde sinagendako mu bibuuzo naye nga kikwatagana ku kapiira. Musawo waliwo n'abaana abajjamu embuto oyo oba omubalanga akereyo okuzaala oba abazadde abo nabo balina risk ya cancer. Ekyembuto ekyo it is interesting nti embuto wano kale mu Uganda kikyali irigo okugjamu embuto naye mu US mu America omukyala asobola okugjamu olubuto bw'aba ayagala. Kati baafuna abakyala ne babagenda ne babagoberera abajjemu embuto. Waliwo emisomo egimu egyalaga nti ate bw'ojjamu olubuto emikisa gye egy'okufuna breast cancer gyeyongera. Then wabeerawo abalala abagamba gisigala gyegimu ng'egy'omuntu wa bulijjo. Abalowooza nti gyeyongera bagamba nti bw'oba wakafuna olubuto ebbere litandika okukola ku speed nerigejja bw'obutofaali buli butandika okudividinga ku speed bw'olijjamu osigaza obutofaali obuto bungi obukola amabeere nti ne busigala nga bungi ne bukomaawo. Ebiseera ebisinga bw'olugjamu hormones ne zivaawo buba bulina okufa. Bwe butafa obumu buba busobola okukuviiramu obulwadde. Naye nga okunoonyereza kukyali awo mu makkati nti bwabeera waliwo okunoonyereza kwa mirundi 4 ebiri giraze nti risk teyeeyongera ebiri giraze nti yeeyongera. So oyinza okugamba nti kikyali duro naye ate tekikendeeza. What we know nti ate okujja mu lubuto tekikendeeza cancer, breast cancer risk. Naye kye tutannaba kwekenneenya bulungi nti oba kyongeza oba kisigala kyekimu naye nga bwe nkugambye nti waliwo studies research omutono alaze nti kiyinza okuba nga kyongeza naye waliwo ate omulala alaze nti kale kiyinza okuba nga kisigala kyekiki era kireka nakyo nekigwa mu kkowa eryo mbadde nnyonsa omwana ntuusa okumugja ku mabeere oba omwana nga badde aweza emyezi 2 mukama n'amujjulula n'afa n'enzimba amabeere kati bwe gazimba galina okukala gasigala gazimbye nnyo ne ganeta n'omusujja abamama balina okumirayo ku ddagala
chances z'omukyalo ono okufuna kansa ziri zitya? Nga bwe twayogedde alia nti obuli bw'ayonsa chances z'okufuna breast cancer zikendeera. Embeera yonna ekugaana okuyonsa esobola okwongera chances ezo. So kiba kirungi n'oyonsa bw'oba osobodde. Bw'oba tosobodde osobola okulaba abasawo. Abasawo balina bye basobola okukola ki? Okukolera hormones ezo ne bazikola ki? Ne bazikakkanya n'otafuna infection. Kubanga olumu bwe gazimba, actually abakyala abasinga abalina olubuto unfortunately bafuna cancer bajja late. Kubanga bwe bafuna olubuto ebbeere ne lizimba yagamba lino bbeere lya lubuto. So bw'olabamu ekintu kyonna kye weekengera mu bbeere lyo ng'oli lubuto obanga wakamaliriza okuzaala, genda ew'omusawo akole ki? Akukebere. Naye ng'ekintu kyonna ekikugaana okuyonsa kisobola okwongeza risk ya kansa. Kubanga betugambye nti kansa ddala ono w'ebbeere tetulina nnyo nti kino ekintu kimu bw'ekiti bw'okikola kimuleeta. Nedda. Okola ebintu bingi mu bulamu bwo nga bw'ogenda okula byongeza chances. Chances zikola ki? Zeeyongera. Until that critical time bwetuuka nga chances zituuse nti kati kansa akoze eki? Aviiriddeyo ddala. So gy'okoma okukendeeza ebintu ebimuleeta ebyongera chances, naawe gy'okoma okumukola ki? Okumwewala. Ebintu ebireeta kansa era lwe watuwaddeko omwenge n'essigala. Ate bino bye tuli ebirala temuliimu bisobola kwongera kuleeta nga bwe mba nyinza okuba nti lyanga simanyi oba kisinziza ku blood group yange nti bwe mba ndi O+, bwe nywa nnyo enniimu oba bwe ndya nnyo ekitaffeeri oba bwe ndya nnyo ennaanansi oba okunywa omunaanansi olwokuba ndi O+, kiyinza okundeetera kansa. Naye ate nga gwe ewa O negative bw'okirya oyinza obutafuna kati for example O+ ennyama like nyinza okugirya netebaako kyenkola, naye ate gwe n'olya ennyama nga toli wa O+, ate nina weekuteeka oba oluusi n'okufunisa gouts. Ekyo gye kiri nakyo. Ekya diet ne blood group science tannaba kukikonfaminga bulungi. Naye nga kyoyogedde kituufu nti bye tulya bisobola okwongeza emikisa gya cancer regardless of your blood group. Yes, sir. Nti tewaliwo nnyo tteeka kati ligamba nti bw'oba olina eno blood group tosobola kweriira watermelon. Kituufu. Yonna blood group gy'olina osobola okulya ekintu kyonna, naye ekisinga okuba ekikulu kulya in moderation. Tolya kufa. Si kutumbiiza. Kituufu. Ekyokubiri okukola essowaani nga omanyi wano mu Uganda emmere yaffe erimu ne carbohydrates. Yeah. Naye kirina kubeera the other way round. Bw'okwata essowaani ngeri round olina ogigabanyamu ebitundu bibiri, half. Half esooka n'osooka ojjuzaako vegetables. Mwemuli ebibogaboga, doodo, nnyaanya, ebitula, carrots. Bw'okwata essowaani bw'otyo osooka n'ogikolako half eri side n'oteekayo salad eyo. Ate salad nga by weight nti waliwo omulwadde gwe nagamba okikola ekyo n'akwata ekikola ekinene ekya sukuma wiki n'akiwika ku eri side half. N'abaga kimazeeyo. Agamba half kati covered. Ng'eri by weight. Then kati half eno esigaddewo n'ogigabanyamu bibiri. Kwota eno n'oteekawo carbohydrates zo z'oyagala. Mwe muli akawunga, mwe muli chapati. Naye ku quarter of the plate. Then quarter eno endala n'oteekawo proteins. Mwe muli ekyennyanja, enkoko, oba kijanjalo, oba peas. Kati eyo essowaani gy'oyogerako musawo mpozi nga ya mukyala naye omwami simulaba ajjuzaako bibogaboga agenze ku mbaga gye yasondedde yasonze ssente ze yabaddeyo miliyoni ze nga 2 atuuse ku mmere ajjuzeeko ebibogaboga ng'ettooke liwali musajja w'e Masaka alinako ettooke, alabye ejjuuni, alabye akammonde, alabye chapati, alabye ensujju byonna kwe gabeera yininze ajjuzeeko ebiboga. Kati nno
eso okkirizibwa okulya kyonna kyoyagala Yesebo. naye proportion ezo Tozibuuka. zikuume kati bw'oba osazeewo ku butaliira ku sowaani nti liira ku lusaniya era half of the lusaniya lujjuze greens gukkirizibwa nti njagala kulya nkota ya ttooke njimaliwo enasonze kitegeeza bw'olya enkota olina okulya enkota ya greens kati ziba bbiri carbohydrates z'olya olina okulya greens twice as much proteins z'olya olina okulya greens twice as much ate mbadde sinnamalayo ku sides wano olina okubeerawo ekyokunywa ng'amazzi tutera okwagala nnyo amazzi then n'ekibala twagala nnyo tulye ekibala nga bwe kiri so okukikamulamu juice kwata ekibala nga bwe kiri nti omucungwa leero njagala kunywa ku mucungwa nti babadde bagenda kunkamulira emeka nti yeena ginteere wano kiba kirungi n'ogulya kubanga fibre oyo gw'olya akuyamba obuta absorbinga gano amasavu ne greens zino z'olya zikuyamba obuta absorbinga gano amasavu ne bikendeeza omugejjo okukendeeza omugejjo ne gukendeeza cancer risk so kibeera very important n'ofuna esowaani nesigalamu eyo proportion naye of course wano ewasinga omuntu ateekako ettooke akafi k'ennyama n'akusuutirako kadoodo bwe kati naye nga kirina kubeera the other way round bagabye emmere so diet nayo yimba erina okukyuka bw'oba ddala oli wakulwanyisa bulwadde bwa kansa tekitegeeza nti va ku carbohydrates tekitegeeza nti va ku proteins tekitegeeza nti lya bibala byokka n'erya kigero ekigero nti proportions ezo zirina okutambulira awamu lwaki greens zino wadde ogambye kale nti kikuyambako ku absorvinga amasavu gali obutakuyingira mu body ne gabanga greens zino enenge gye zigagayizagayizaamu amasavu mabi mu mubiri gwange amasavu gano ogeetaaga naye mu kigero nti bwe gasukka mu bungi ate mabi naye omubiri gwaffe Katonda yagukola nga tegwonoona nti bw'olya emmere bwe gufunako kyekwagala ng'ebirala gukwata nga gutereka kati amasavu wano gatebwa ddala abantu abagafuna kiba kitegeeza kyolya kisusseeko ku mubiri gwo kigwetaaga kati omubiri gutandise kukola ki kutereka buteresi kubanga gwo tegukola ki tegwonoona tegudiibuuda kati gwe kyolina okukola bwekukola kiri ekigero nti n'olya katonotono okuwa omulimu omubiri ogwo gukka gye gukola ki gyegwetaaga bw'otuukawo mu makkati ng'enjala ekulumye weebuuza ebibuuzo bibiri enjala yennuma oba ennyonta yennuma abantu bangi ennyonta emuluma naye ate asooka kulya ate n'anywa anti aba tayagala agamba aleka njala kulya emmere yange ewera bwe naasookayo amazzi nja kukkuta nnyo emmere enneme ne bano abasinaakinga nti mu makkati awo nti ndidde breakfast ku ssaawa nga 5 nyinza okuwulira nga mpulira njagala okuteekayo akantu naye sooka weebuuze am I hungry or am I thirsty bw'oba tulina ansa sooka onywe bw'omala okunywa n'owulira nga ddala owulira okyayagala kulya kati awolya awo kitegeeza njagala kulya that way you will eat more healthy naye okubeerawo nti buli bwenfunamu ekinyegenyege nti olubuto lukaabyemu teekayo emmere buli buto olukaabyemu kale bw'oba owulira oyagala kuteekayo teekayo ekibala kyekyandikisinze kyekyandibadde ekituufu naye nga bwe nkugambye kiba kirungi osooke weebuuze njala yennuma oba nnyonta bw'oba tolina ansa sooka oteekeyo ekyokunywa bw'osigala ng'enjala yeekuluma awo osooka oli kati waliwo abagamba nti for example waliwo bino ebinyeebwa bye banyigira mu kuuma kati abantu abasinga bagamba nti ebinyeebwa ebyo bana temuli ebinyeebwa byemulya binyige n'akuuma bireeta kansa mulina kulya binyeebwa bisekule mu kinu abantu ne bagamba emmere eno eritindi ereeta kansa mulina kulya mmere entokose emmere bw'ogifuma n'ogitereka mu fridge oba mu freezer erina engeri gyeyongeza chances z'okufuna kansa musawo tuwabulemu emmere okuleeta kansa
kisinzira ku ntereka ku nkuuma. Studies omanyi mu science okukakasa nti kino ekintu kireeta kansa olina okuvaayo ne facts n'okola studies n'okwata abantu abamu n'obawa emmere nga ntereke mu fridge abalala n'obawa nga si ntereke mu fridge. Olumu ebintu bino bijjeerawo by association nti omuntu afumba n'atereka emmere mu fridge y'omuntu atalima yatakola exercise yanywa omwenge. So mu fridge mulimu emmere mulimu omwenge naye wali ku bbali waliwo n'essigala. Naye bw'ofuna kansa n'ogamba maybe eno emmere gye nateeka mu fridge nti ebintu ebimu bitambula by association. Naye ng'emmere bw'otagitereka bulungi oba ogiterese mu fridge oba ogiterese mu nene ya bulijjo nti binyeebwa bya bulijjo tebannabisekula ne babitereka obubi ne bigendamu gye bayita aflatoxin. Kyova olaba emmere yaffe emu oba kasooli bamugoba e Kenya nga tumutereka bubi nti bw'abeeramu oyo aflatoxin ne bamukolamu akawunga gwe n'okalya kisobola okwongeza emikisa gye gy'okufuna kansa ne bw'oba togiterese mu fridge. So entereka y'emmere yeetera okuleeta obuzibu nti njirese negwendako mold negendako newumba naye tetunaba kubeerawo na bukakafu nti okukwata emmere n'ogiteeka mu fridge kireeta kansa, nti oba okukwata emmere n'ogiteeka mu tin kireeta ki kansa, oba okusekuza ekinyeebwa ekyuma kireeta kansa. Tetunaba kufunawo ki bukakafu bwennyini. Naye obukakafu bwe tulina nti bw'ogitereka obubi neewumba n'ogirya esobola okuleetera ki kansa. Nti bw'olya obubi n'osinga okulya carbohydrates n'osinga okulya ennyama eno eya red n'osinga okulya ebintu nga bisiike nnyo kisobola okwongeza emikisa gyo gy'okufuna kansa. Nti bw'olyanga emmere yo tekuliiko greens in the right proportions kisobola okwongeza emikisa gye gy'okufuna ki kansa. Ekyo kyo tukimanyi obukakafu already bwebukola ki so nga tonnaba kunoonya oba kunonooza biri birala emmere giteese mu fridge sooka okwate essowaani yo ogikole ki ogijjuze kala half of the plate nga bwe nkugambye. Era kiba kirungi in fact wano kyetaaga ndooza n'aba hotels twogere nabo batera okukikola naye abantu bakayita katego. Serving esooka wano ku buffet erina kuba ya salad half ogiteekeko naye abantu bagamba bano aba hoteli baagala tubba baagala nzikuta bino neme kulya mmere wali bagizeeyo. So half of your plate has to be greens, a quarter carbohydrate, a quarter protein, walinga waliwo glaasi y'amazzi n'ekibala. Bw'oba oyagadde okulya lusani oba baafu tuula ku lusani same proportion. Kati waliwo omuntu ye nga bw'ogambye nti greens zinookwerako ku mmere ye nga yatamira okusiika era nga ne greens bw'anaazifuna agenda zikubamu kabutto kabebibogaboga ajja bikubamu kabutto. So bwe mba nsiise oba ntokoseza kikola kyekimu musawo. Okusiika kuno ekisinga okuleeta obuzibu kwe kusiika ku heat nga ya waggulu nnyo. Okutonotono kuyinza obutaba kubi ddala nga ne kabutto nga bw'okayise kabutto ng'otaddemu katonotono bw'oba osobodde n'ofuna butto nga mulungiko olive oil nga wakabeeyi asiika obulamu tassa mukono kituufu. Naye nga bwe nkugambye nti ate bw'oba osazeewo okusiika if you're not ready to go the long way ate oyinza okwereetera obulabe. So bw'oba osobodde obutasiika bw'oba oyagadde okusiika teekamu katono oba teekamu oil nga mulungi gwe bayita omulungi ate nga heat eno si y'amaanyi nnyo nti omuhiiti nze n'asooka naleeta n'omukka nga heat ntonotono. Musawo era ngera tukyali ku nsonga ekyokulya obulungi naddala nga ebintu tuyingiza mu mubiri gwaffe nti waliwo no eggi ebyadala nze lyannema okulya waliwo eggi lyebasiika nga teriyidde nga lisigaala lizina waggulu. Abasinga bagamba lya mugaso nnyo wadde siike. Abalala bagamba ate effumbe lyerisinga obulungi naye wabona nayo ne lyaffe esiike tujja liyita eriganda
n'olisika lyonna n'olanga ne wa brown ne wa brown. Endi entuufu yalibadde etya ku G? Endi ngera bwe nagambye the nutritionists definitely bebansinga okumanya bino naye olumu bagamba nti proteins zino gy'okoma ozifuumu oziokya gy'okoma ozoonoona naye so kyekyandibadde ekirungi nti gy'okoma okulyokya gy'okoma olumu okwonoona ky'obadde oyagala okukola ki okufunamu ate olumu bwe baba balisiikira bakozesa buto very high heat kati naye oli bumbala kale nti kale mu wiiki mbadde ndiriddemu omulundi gumu it can pass awo nze oli bw'aba ayagala kulirya ngamba naye bw'oba oliridde ntekerako wali saladi nga nyingi so that patient abeera comfortable ate naawe doctor ng'oliki comfortable kubanga olumu ekizibu kyetukolamu kale ng'abasawo tolya kino tolya kino tolya kino tolya kino tolya kino gino okulaba ng'omulwadde oba asigazaawo ntula okukosa agenda okudda nga tewali na kimu kyeyakoze eki kyeyagoberedde naye omanya nti bw'aba alina kyakoze ekitali kituufu nnyo ate teekawo wali ekikola ki ekigezaako okulongoosa kasita abantu tubeera nga tulya nyeeza enva endiirwa nga tuziteekako ku sowaani dayati eno tejja kututawaanya kubanga kitegeeza bino byonna bye tuba tugenda okulya tugenda kubirya mu very small proportions kitegeeza olulimi luwoomeddwa health wise oli bulungi buli omu avaawo muki musanyufu nsobola okwetangira kansa ono newankwadde mu famire yaffe mwali of course osobola okumwetangira ekisooka kuva ku biri byonna bye twayogeddeko mwenge off mugejjo off sigala off kubanga weekebeza buli kadde nga weekebera ebbeere bw'abasawo bagenda ne bakukebera waliwo test ze bakola ddala nga mu famire yo mulimu risk y'amaanyi kyekigamba risk abantu bangi bafunye kansa ddala ow'ebbeere oba wa ovary nga bato bwe basanga nga abantu bangi mu famire eyo obanga mulimu abasajja bangi mu famire yo nga bafunye kansa w'ebbeere n'ogenda ew'omusawo ayinza okuweereza gwe bayita genetic counselor counselor naye nga focusinga ku ndagabutonde DNA nakukansolinga bulungi nakugamba tusobola okunoonya endwadde bweziti naye bwe zibeerawo tezitegeeza nti ogenda kufa kitegeeza nti tuba tulina ebintu bye tusobola okukola okukendeeza chances zo bwe bakola tests ezo ne basanga ng'emikisa gye gy'okufuna kansa giri waggulu olumu tulina n'eddagala lye tusobola okukuwa okukendeeza risk ya kansa naye era tuligabira abantu batonotono ku balala oba ne tukukolako surgery tugeze nga olina cancer risk eri waggulu nnyo ne tutandika okulaba obuzimba obuli suspicious tebunnafuuka kansa naye nga bugenderera buli awo mu makkati buli awo mu makkati waliwo obuzimba bwolaba nga tebunnafuuka kansa naye nga butandise okwefaanaganyiza nti bw'oba ogenda Masaka nga bulinga obutuuse ekyengera bw'obubaka naye ng'ate n'osanga nga risk mu kansa y'amaanyi manya mu famire y'amaanyi ebiri ebintu byonna bitwogeddeko ate oyo oyinza omugamba either tukuwe empeke oba ate oyo ya benefit nga mukiri ekyokuggyako ebbeere. Musawo kasooke tugende mu kuwummulako tugenda kuba tukomawo n'ensonga eyo yennyini ogilambulule bulungi era ogituusa ate ngendeko ne mu bibuuzo bye baweereza bannaffe abatwala ku mutimbagano. Oli mwasuza mutya? Nange Ruth Kalibala Bwanika, tovaawo. Nkukulisayo nnyo mu kuwummulako weebale kwekuumira wano ku mwasuza mutya. Ndi Ruth Kalibala Bwanika amu ne Dr. Bogere. Wetugende mu kuwummulako twali twogerako engeri gy'oyinza okwetangiramu okufuna kansa newankubadde mu famire nga mwali. Njagala okulaga essowaani eno omuntu gy'olina bw'oba osazeewo okulya emmere kuba nga ogenze ku mukolo gobeere waka, essowaani egenda okukutaasa bw'erina okuba nga efaanana. Eyo essowaani. So Doctor, nsaba omumenyeremenyere ku ssowaani eyo nga bw'ogirabaawo eri omulabi waffe. Nga bwe twagambye nti kiba kirungi essowaani y'omuntu nti niwe oluba lusaniya
noba baafu nti osayadiza okuliira mu baafu gujawulemu ebitundu sooka ojawulemu ebitundu bibiri half nga bwolaba awo ogiteekemu vegetables oba doodo oba carrots oba ki oba nakati spinach nyaanya then eri half endala ojawuzemu bibiri half emu kwota kati eba efuuse kwota ogiteekemu carbohydrates zonna zoyagala usually tetutera kukugaana zonna zoyagala then kwota eri endala ogiteekemu proteins but by weight ng'obuzito kumpi bwe bumu kati then ku bbali just kye tutataddeewo awo ye glaasi y'amazzi n'ekibala omakinga sure byonna obimalawo tulina abantu abajja ye n'alyako ettooke erina ennyama greens zonna n'azikola nazizaayo naye makinga sure nti byonna obikola ki obimalawo kitegeeza ne bwoba olimu okukendeeza essowaani olina ogikendeeza in that proportion bwoba ogyongeza ku lusaniya olina ogyongeza si kwongezaako sayidi emu n'enyama ate sayidi ya greens yonotagyongeza. Mukwano gwange gwe ayagala okuba nga weetangira essowaani erina kufaanana bwetyo era musawo njagala otunnyonnyole ku treatment katono nga tunamagenda mu bibuuzo by'abalabi baffe treatment ya kansa okugyogerako. Treatment ya kansa eno ebeeramu emitendera ena nga kyeki kinagambye nti kansa abanga weed muddo kansa bwoba obudde nga bukyali ogukuula n'emirandira gyagwe ekyo tuyita surgery eno akazimba bwe kaba katono nnyo tusobola okukola gye bayita breast conserving surgery nti ne tukukolako surgery ne tujjamu ekizimba ne tukimalamu kyonna naye ng'ebbeere tetukoze eki tetuliggyeko lyonna oba bwe tusanga nga ekizimba ekirimu kineneko ebbeere lyonna ne likola ki ne livaako then bw'ovaawo waliwo kye bayita chemotherapy nti obulwadde bwe buba busaasaanye kibanga omuddo okusaasaana mu nnimiro tukuwa eddagala eribuna omubiri gwe bayita chemotherapy kibanga okufuuyira ennimiro yonna nti n'ofuuyira ennimiro buli omuddo we guli ne gukola ki ne gufa then ne wabeerawo kye bayita radiotherapy amasannyalaze ekyuma kya kansa ekyo kyekikola kigenda wali obukuuka bwa kansa ne bakuba amasannyalaze ne bukola ki ne bufa then eyokuna gye bayita targeted therapy nti bakuwa eddagala nga lagitagetinga bu cancer cells obwo bwokka kyekiri kye bagamba nti waliwo eddagala bayita weed killer nti dy osobola odifuuyira ennimiro yonna omuddo ne gufa gwokka naye ngaebirala byofuuyidde tebikoze eki tebifudde then esembayo gye bayita hormone therapy. Breast cancer ono ayagala nnyo hormones z'abakyala kati waliyo types eza breast cancer ezimu nga bw'oblocking ezo hormones z'abakyala nga cancer cells ezo zikola zifa. So tusobola okukozesa egimu ku egyo emitendera oba in combination okugezaako okutaasa obulwadde bwa breast cancer bwonna. Tweyanziza nnyo musawo kati bwe tugendako wano kuba naffe abali ku mutimbagano ebibuuzo bye balina ono agambye nti doctor, does it mean feeling pain in the breast can be an indicator of cancer? How long can cancer stay in the breasts without knowing? Ekyo kituufu nti pain is a late sign of cancer. Naye nga bugambye nti pain y'omukyala abakyala batera okufuna pain mu mabeere nina abasajja sagala twelabye nti abasajja buli mwezi ku Cancer Institute tufuna abasajja 2 ku 5 nga balina kansa w'ebbeere buli mwezi 2 to 5 men bajja nga bapya nga bafize ne kansa waaki ate abasajja engeri gye batakimanyi nti balina breast cancer bambi bajja leeti okusinga abakyala ate ndowooza baswala namu naye nga okubeera n'ebbeere bw'oba olina bbeere tesobola okufuna kansa naye pain in the breast doesn't always mean cancer, but it can be. Cancer. Ate cancer ono mu bbeere asobola okumalamu emyaka even up to 5 years. Wow. Gwenga kali omu yeekwese. Kivula kiba kirungi n'obeera ebbeere ng'olikebera then every year making sure omusawo akukeberako ku bbeere eryo. Either ayinza okukebera n'akutuma okukola test oba ayinza okukebera obukebezi okusinziira ku category gy'olimu. Kati omusawo alina kuba wa cancer oba any doctor?
any doctor nga musawo mutendeke aba asobola okukebera obulungi na recommending according to your age bw'oba omutoototo ebifaananyi olumu either oyinza obutabyetaaga okuba byanjawulo. Omutooto bw'otegeeza ki? Myaka nga 3 26 bayinza okukebera obukebezi. Bw'oba otuuse mu myaka 4 bakebera ne bakuba ebifaananyi. Myaka 7 bakebera ne bakuba ebifaananyi. Awo tetu obuba olina kumpi okuba ekifaananyi. Ono ate yagambye nti ye Habiba Kanya agambye can breast cancer cells spread to other parts of the body. Zisobola okutambula omubiri gwonna noze kiwa kinnyonnyodde. Yes. Ate Namulema Joanita ye n'agamba nina pain entonotono my upper left side of the breast. Doctor, kino kitegeeza agamba kiki ekireetedde obulumi buno? Kati kisinziira aba alina okulaba omusawo kuba tuba twetaaga okumanya eno pain eri mu bwere. Is it cyclical? Cyclical yeri pain ejja ku mwezi. Nti omwezi buli bwe guba gujja ng'ejja. Bwe guba gugenze neekendera oba is it non-cyclical nti ebeerawo buli kiseera. Okusinziira ku pain eyo n'okukebera kwe tuba tulabye tusobola omubuulira eno pain mbi oba yeetali embi ennyo etatiisa gy'osobola okusiigawo obusiizi kaloobu oba ka diclofenac neewona. Ate ono Kyobutungi yagambye nti nze ndi victim wa breast cancer naye agamba nti abadde ku tamoxifen oba ye right? Tamoxifen. Yes, that one for 5 years. Agamba nti advise. Kati eddagala lyaliko lye liri twayogedde nti cancer oyo bw'aba responding to stimulation by hormones. Nti hormones bw'eba olina hormones ez'abakyala nga mu musaayi ng'akula nnyo. Eryo eddagala li blocking hormones ezo. Cancer oyo n'alekerawo okukola ki? Okukula. Era abalwadde abo tubalina bangi. Bwe tumala okujjanjaba tutera oddikuwa ne litangira obulwadde buno okudda amangu bw'oba olina test z'okoze nga ziri positive. So kati tuba tumugamba yeyongereyo n'eddagala lye live positively, spread the message, gamba abantu ba family yo beekebere. Naawe sigala ng'okola ki weekebera lya bulungi beera ku ddagala lyo. Then bw'olaba ekintu kyonna ekipya komawo gye tuli. Eri omusawo. Genesis Najuma yagambye nti how do we avoid breast cancer? Mukwana ekyonzo omusawo akinyonyodde era n'essowaani yaffe kikulaga ky'olina okulya naye ndowooza ekibuzo kyadde kyazedda. Ate n'agamba nti doctor sister wange my late sister ya testinga positive nga ina breast cancer era ne bamugamba nti cancer yali ku stage 4 ne yeebuuza cancer yabuuka atya stage zonna n'atuuka ku stage 4. Kitegeeza omanyi cancer ono nga bwe nagambye atandikira mu kifo kimu gwe guli omuddo nti wabeera mu kifo kimu eba stage 1. Kituufu. Bw'atandika okubuna n'agenda mu nsanjabavu ez'omunkwawa aba agenze mu stage 2. Bw'agenda mu nsanjabavu ez'omunkwawa n'eza wano waggulu ku kibagaabega aba agenze mu stage 3. Bw'atandika okugenda mu organs endala mawuggwe magumba aba agenze mu stage 4. Kati aba teyabuuka kitegeeza yalimu ng'akula mpola bambi nga tamanyi just nti bamusanga ali ku stage 4 naye okwewala unfortunately abakyala 9 ku buli 10 bajja ne stage 3 ne 4 bajja late naye ekyo tusobola okukikendeeza nga twekebera awaka nga bukyali bw'obeera mu ndabirwamu ng'ogenze kunaaba weekebere buli mwezi. Kituufu nnyo nga lonakebera liiso kulaba oba akakowekowe kavuddeko sooka ku bbeere kwennyini awo. Ono yagambye nti musawo kondom zisobola okuleeta cervical cancer? Kondom tezireeta cervical cancer. Cervical cancer aleetebwa ebiseera ebisinga aleetebwa akawuka ke bayita HPV, human papilloma virus. Era akawuka ako kati tukagema wano mu Uganda. Mukagema baami bakyala? Tukagema bombi. Kubanga HPV asobola okuleeta kansa zonna endala. Naye currently mu Uganda bakyagema bakyala kubanga kale nnoza tuli baavuko tetusobola kugema buli omu naye ate n'abakyala be basinga okukola ki? Okukosebwa. Naye HPV yaleeta cervical cancer. Bw'oli bwakozesa condom osobola okutangira
transmission of HPV. Kubanga nze bawala bange nabatwala ne babagema. Ate ono agamba ye Asaba Patrick agamba doctor, how long should one with concert take oyalakairategeeza cancer ndowooza mbi era agamba nti how long should one with cancer take the medicine? Asaba Patrick. Ekyo kisinziira ku stage nti bw'oba olina stage 1 tukuwa eddagala bwe tumala okumanyamu obulwadde ng'obona tutandika kukebera bukebezi okuggyako bw'oba oli kansa ayagala ennyo hormones awo tukukuumira ku kadagala ako okugaana kansa oyo okukola ki okudda naye bw'oba olina stage 4 usually awo tuba tugenda kujjanjaba ebbanga ppanvuko kiba kigenda twala obudde bungiko ne chemotherapy ddagala nno lya bulijjo lyerikutula enviiri n'ofulumanga ebintu biddugavu byokka. Tetutera kufuluma biddugavu naye enviiri zisobola okuvaako naye nno kyewuunyisa bw'omala oddimalayo zidda ate zidda bupya teziba zifaanana na bulungi. Ono agambye nti nze nafuna I developed a small node munda muno wansi w'ebbeere but when nagenda mu ddwaliro I had small pain ne bampayo ku bukerenda for 2 weeks kati pain egenda ekendeera in fact n'ako akazimba kagenze kakendeerera ddala. Dokita olowooza ngenda kubeera bulungi? Kiba kizibu nnyo commentinga nga tukebedde nga tulabye kyennyini kigenda mu maaso naye nkakasa nti bw'aba yagenda mu ddwaliro ettuufu n'akebejjebwa bulungi essuubi tuba nalyo nti ajja kuba bulungi naye era tossa mukono sigala ng'okebera bw'olaba akazimba ako nga kakyasigaddewo okukendeera tuba twagala kaviirewo ddala bwe kaba nga kakyaliwo ddayo omusawo omugambe nti kakyaliwo bw'oba osobola omugambe n'omugamba nti nsaba kwekebeza kuki ku breast cancer then ajja kubaako tests zasobola okukola ki. Onagambye nti doctor nina omuntu gwe mmanyi erimu ku bbeere lye tono very small compared to the other one. Nagamba nti naye yeekebera ne balaba nga temuli kintu kyonna naye ebbeere terina kintu kyonna wadde ekikaluba munda. Nagamba nti she had this ever since kati alina emyaka 3 and tafunanga buzibu bwonna. Agamba kiki ekiyinza okubeera nga kiriko ebbeere just itono mu sayizi oba terikula bukuzi erimu ttono ku ddala tono ddala ddala erimu liyinza okuba ttono oba eddala nga lyeddene eddala liri emmere lyeddala nga liri eddene naye it is normal omukyala okuba n'amabeere nga tegenkana. Actually buli mukyala tewali mukyala alina amabeere genkana omukyala bonna bw'oba weekebezza amabeere tegenkana naye discrepancy bw'ebanga nnene kiba kirungi ogende ne bakebera ne balaba lwaki erimu ddene erimu ttono bwe baba temuliimu nnyo kizimba nga oli comfortable n'osigalawo bw'oba toli comfortable n'ogenda ne bakebera anti bwe bakebera nga temuliimu kizibu nga just it is a normal thing bw'oba oli comfortable ne bwe gafaanana kiri okay bw'oba toli comfortable osobola okusaba abasawo ne bakuwa options oba erimu ne likendeeza ne lifaanana nga liri oba eddala ne baligezza ne balina okugeza likane liganda lyalyo kyonna kyoba olosazeewo ng'omulwadde. Onagamba nti nze I feel some pain on my nipples. They are even green. Even green nerves on the breast, like, and a bit painful. Ate agamba, I've taken long without having sex, so I'm not pregnant. Even my periods have just passed a week ago. Daga doctor, nyonyola ku kino ki ekiyinza okuba ekizibu. Alina pain ku nipples zombi, ate alina n'emisuwa eza kiragala ku mabeere. Agamba nti abadde tali mu kwegadanga n'embeera y'ekikyala yakagivaamu wiiki ewedde. Yeebuuza buzibu ki? Nga bwe nagambye pain y'omu nipples oba ey'omu bbeere ebigireeta bingi. Bw'eba eri cyclical olwo eba related to hormones. Bw'eba teri cyclical
awo omusawo naaba alina okukebera okuyingiramu emisuwa giba nnomo ku bbeere naye of course olumu bwejereega nga girabika nnyo era osobola okugenda ne bakolaki ne bakebera peyini eyo webanga y'amaanyi definitely mbanyi kugamba nti jangu mu ddwaliro omusawo akwekebejje yaba akugamba nti temuli kikolaki kirimu. Ono agambye nti nze Lydia nina emyaka 35 egy'obukulu naye lumu nalinamu akapiira akatambula mulimu ku mabeere gange ne ŋŋenda mu ddwaliro ne baŋŋamba nti akalimu si ka kansa naye ne bwe nazaala kaabula ne kagenda. Abuuza oza kyali kiki? Waliwo obuzimba bwe bayita fibroadenoma. Yes, sir. Waliwo obuzimba olwaba cysts busobola okujja mu bbeere ne bukola ki ne buvaamu bwokka. Kati ekyo kiyinza okuba kyekyaliwo kasobola okujja ne kabula naye bwe kadda ate talowooza nti kekali akakola ki akasooka bwe kadda alina okuddayo era ne bamukola ki ne bamukebera talowooza n'akatuulako kuba ate kayinza okudda nga tikazimba kanjawulo. Ndowooza mukwano gwange okitegedde bulungi. Naawe oba olina ekibuuzo kyonna era osobola bulungi okukituweereza ne tuba nga tusobola okukibuuza omusawo gwate lwakinedda ate n'okwekebera nga wetwogedde ne musawo boogera beera buli kadde nga lwogenda okunaaba naye oba tonaaba era ng'oli awo oyinza n'okuba oyayuuya n'owanika emikono wataayokko mpolampola weekeberekebere mpolampola. Ekirala abakyala tuyonsa abaana. Waliwo oli azaala omwana naye nga tayagala kuyonsa omwana amupimirako pimizi kajiiko ng'amuwa eddagala ajja kuyonka ng'agenda kwebaka wano wonna mumuwe mata amabeere ate ng'agalina naye naagaana okuyonsa wenayonsawo just 2 months omwana n'amugyako okiraba. So naye ndowooza omusawo kyanyonyodde mukitegedde bulungi. Jozi weebale kubanga kwoli ne Teddy Majwala mwebale kubanga kwoli bagambye nti dokita yeebale nnyo okutunnyonnyola bingi bye bayize bye bali tebamanyi naddala ku nywante yedda munda. Enywante eno ekyusa kkala kwa waliwo aŋŋambye wano nti ye enywanto ye edda munda naye ne kakala kalina nge gyekakyukiriddemu kalina kaleesemu kiri green. Kati nga bwe nagambye sikirini y'ebbeere eno bwetandika okukyuka ebbeere oba ennywanto jangu weekebeze bannange jangu tukukebere tufe ababa bakugamba kubanga esobola okuba nga just infection kungulu oba esobola okuba nga bulwadde obunene naye kati bw'omwekebejja obulungi ate osobola okumanya nti kino kyekigenda mu maaso ate n'omuwa amagezi agali conclusive mu kifo ky'okubeera eyo n'otya kubanga waliwo abakyala abagamba nze sijja kwekebeza bwe basanga nga kansa okitegeera bw'abanga mwali bw'otamukebera n'agenda era abajja kukola akutwala. So kiba beta ne weekebeza n'ojja ne tumujjanjaba ekyo nakyo nekikola ki nekivaawo ate ne tukola ebirala. Waliwo mama wange abuuzizza omukyala Nalongo Buyinza agamba musawo ate okukozesa microwave n'obugumya buli kadde emmere n'obugumya buli kimu kiteeka microwave nti yo tekireeta kansa. Microwave masimu tewaliwo nnyo studies ziraga nti byongeza kansa naye kyekiri kye nakugambye nti olumu tugenda okulaba omuntu akozesa microwave n'essimu ennyo y'omuntu olumu abeera sedentary y'omuntu asiika emmere olumu gye bateeka mu microwave y'olumu omuntu ebivaavava bino tebatera biteeka mu microwave so olumu ebigirako kuno byebiba bireeta risk ya kansa naye si microwave yennyini si simu yennyini kubanga studies tezinavaayo bulungi kulaga so answer eyo teriiwo as of now. Ndowooza okitegedde Nalongo. Ano agambye nti bannange nsaba kubuuza musawo atunyole about hormones engeri ziri related to periods. Anagamba nti yagenda neyecheckinga ne bamugamba yali bulungi, tubes ze teziri blocked, talina fibroids naye hormones ze musawo bwe yazikebera n'agamba nti hormones ze ziri unstable ne bamuwa some tablets but after the tablets n'afuna periods zeera mu March but now takyafunira ddala
ddala ddala ku periods ze abuuza obuzibu buli ki? Ekizibu ekyo kisobola okuva ku bintu bingi. Waliwo ebintu obivalira ddala ku brain ekisobola okukuleetera okubeera nga periods zo ziri irregular. Stress. Mulimu ne mu brain munda mulimu gland gye bayita pituitary gland. Esobola okukuleetera hormones bwebanga erinko anything esobola okuleetera hormones obutaba bulungi. Dookoli thyroid esobola okuleetera periods okuba nga zikyuka. Edookoli lireeta liti? Lirina hormones gye reproducing esobola oku-affectinga periods zo. Then definitely ne hormones zennyini zino eziveera mu ddala mu ovaries. Lwaki nkunnyonnyola ebyo byonna nti shortcut teriiwo. Tuba tulina abalina okugenda obulungi w'omusawo oba omusawo ddala ow'abakyala oba omusawo adiringamu ebyo n'amwekebejja bulungi system zonna from up to down. Omusawo ddala omukugu ow'abakyala gynecologist oba omusawo ajjanjaba abakyala breast oba endocrinologist ajjanjaba hormones. Omu ku abo abasawo aba asobola okumutereeza obulungi n'amuwa advice entuufu. Ebiseera bingi abantu balowooza bwe kiba kya hormones kikwatagana ku reproductive system yokka. Naye mbadde ngezaako okukulaga nti ekintu kya hormones kiviira ddala kuva ku bwongo. So oyinza okusanga gwe oli mu kutunulira reproductive system ekizibu kiri walala nnyo. So agende ew'omusawo aveeyo n'ebibuuzo bye byonna abiwandiike. Kiba kirungi nnyo omulwadde ogenda mu ddwaliro ng'ebibuuzo biwandiise ne mu diary. Bw'otuuka mu ddwaliro n'olaba omusawo oyinza okutya ebibuuzo n'obyerabira. So usually abalwadde bayinza mbagamba ka diary kaliwo ak'ebiki ak'ebibuuzo biwandiike ng'ebibuuzo bwe kijja omusawo ajja munnyonnyola bulungi amuyambe. Ono agambye nti Dr. nze nina emyezi 8 egy'olubuto. She's pregnant. Nagamba and this is my first pregnancy. I'm 23 years old. Time back mabegako kale amabeere gange gabadde brown nga skin yange bweri yonna naye kati gatandise okuddugala naddala okuviira ddala ku munkwawa simanyi oba ekyo kiki. Ekyo kibeerawo. Those are some of the changes in the breast during pregnancy. Olina hormone gy'oproducinga etera mu bungi ng'oli pregnant etera okuyambako okumaintaininga olubuto. Era etera olumu skin y'okufuuka dark. Olumu eyinza okuba ey'ebbeere olumu ebeera wano ku lubuto mu makkati ne kafuuka nkali dark. So eyo change eyinza okuba yeeyo. Abantu baddugala mu bulago naye olumu bw'alaba nga kiyitiridde ku bwe kyandisusse oba olususu nga luvudde just mu kuddugala kuliko changes endala oba ng'amaze okuzaala ne kipasisitinga ate awo aba alina okujja ne tumukola ki ne tumukeberako ne tumanya nti okwerinda si buti. Waliwo yabuuziza nti treatment ya kansa ya bwereere mu malwaliro. Treatment ya kansa kati ku cancer at least emulago ku Cancer Institute ya bwereere. Investigations omusaayi gya bwereere n'okulaba omusawo ne chemotherapy bw'oba omwetaaga byonna actually bya bwereere. So Shakib Lugemwa mukwano eyo ebadde ansayo. Ate ono yagambye nti nze bwe nyambala akaleega nipo zange zinnuma. Obuzibu buli ki musawo? Obuzibu buyinza okuba type y'akaleega. Ayinza okuba yeetaaga kwambala nga si kati nnyo nga tekamunyweza nnyo. Nga si katono nnyo. Obudde butulidde empinga n'ebibuzo bibadde bikyali bingi naye kambuuze ku Amerika kansebyo n'agamba nti kiki ekiviirako amabeere okuba nga kubabuukirira burning. Agamba amabeere gange nkoze scans 2 ziraga I'm okay but still pain egenda mu maaso. What can I do? I'm scared. Ayina emyaka 26 egy'obukulu. Okubabuukirira y'emu ku pain ezitera okubeera mu mabeere. Olumu tuba ne reason olumu tetuba na reason. Omusawo olumu bw'akwekebejja nga temuli kirimu akuwaayo eddagala erikendeeza okubabuukirira okwo. Nti then bw'akebera nga mulimu ekirimu najjanjaba ekyo ekikola ki ekirimu. So the advice would be nti bw'aba bamukebera nga temuli kirimu
ate awo agendewo omusawo ennyini ayamukebera amugambe nti yadde wankebera nga temuli kirimu naye okubabuukirirako kukyakola ki kukyalimu at least mpayo ekintu okubabuukirira okwo kukendeere neyanza nnyo neyanzeege Dr. Boogere mukwano gange ali mu Spark TV amu ne NTV nkyagala kusibulira nolwakadde okutulira empinga ebibuuzo badde bikyali bingi ddala nensaba mu nsonyiwe tusinkane olunaku olw'enkya nsigadde ndi Ruth Kalibala Bwanika mwasuze mutya